Guys, mugamba mutya? Fifi za kweli mchala nsubuga wano. Bane comments za mwenzirabe ne messages nzirabe. Abantu bangi bali ba victims. So, buli wogenda mu bank, tambula n'omuntu, divide the money, tokkiriza kutambula na sente nga tera alabye gugwaziwa. Tokola nga nsobi eyo. Comments nzirabe. Abawandise zize kusaaga nazo nzirabe naye nga obubbi bwe buli mu bank. Kati njagala okulaga abatyawe babba sente ku bureaus ezo ziri mu kibuga mwe tukyusiza ssente. Olunaku lwakya abali mu recruitment musobola okunjulira twabanga ne season. Kati twali mu season ya Jordan ng'etuwa ssente ya Rabbi. Ngenda bwe tujjirawo ssente tulina kyali waffe ali mu kabureau business nga tujjawo ssente. Kati nali nzigirawo nnyo ssente era njagala okugamba gwe wenna avoid doing transactions in one place or one area. No getting comfortable. Bakubba nga bakubbisa lumanyi. Ntuke wakyali waffe njimye sente nga bazibala ta kati babalanga sente bando newera nti buli bando basibanga milioni 5 ng'omuwala mpita nga tujibala mu kamashini nga wallahi ziweze nga akwata rubber band azisibe nze nga ntula wali nga ninda abalendala ko sente zaali ziwera. Kakati amala okubala bando bonna nga ndabanga obuweze apakinga sente azimpa nziteeka mu kibbaaga omwana abaka kibbaaga tuyingira motoka zu asikali waawo kyali wange mwokyayo ne mwokya ne nfuluma nengenda. Kati bwe nali nvaawo nali ngenda ku kibulooka. Bwe njogera ekibulooka bali mu recruitment kiba kimanyi tosobola okuba ne ba agents nga 10 nga sente ezo ku bali. Kati nvuga ngende eri ku kibulooka kyange ngende ku kibulooka baba will beat you. Mvuga ngende ku kibulooka wekiri tusootinga ab'ekibulooka. Ngenda ne sente ezo. Tutuuka wali tugwe ku sente tuzibale. Nga sente zaali ziweze. Naye nga muka Katonda muggulu we nali nfuluma omuwala yabalanga sente nga ndaba. Ngera nkonfaminga mashini ebaze numiri bando ya milioni 5. Nga abaana baddamu bazibala. Kati omukufe kyabagamba temuzijja muzibando zaazo muzireke. Nti ozijja oli kyali waffe nti kubanga tumumanyi naye ali mu business yemu though ye yali yafuna eyo business endala naye nga mu recruitment mwali. Nga gayi mukubira esimu mugamba bampadde sente naye bampaddemu ebicupuli. Nga ngamba bicupuli mama bizze bitya. Bampita mama cause mamizo ogolusa mpita mama. Ati munaye nga ngamba akanzije oli wanga mugamba ekibloka we kituula. Ngajja. Yavuga nga agwa ku sente nga mugamba ne kitufu kindi si kicupuli. Naye sente bazisise zikoze shortage ya milioni 10. Ne mugamba naye simanyi batya kubanga bwe nyimiridde ku kamashini wali omuwala baze sente ne ziwera. Nambuza toyina wokyamye konti nedda toyina gwozitumye nti nedda bwe mbadde bwe nvuze mpaka wano. Nga gaya agwa mu sente nga azibala agendo zirabanga naye akizuula nti buli bando yagisokolangamu. Nga akata sente nga azizza mu kisawo nga tulinnya motoka yagamba tuke tuddeyo. Bwe twatuuka teyanywega abakozi be bambi twasanga bali busy because that place is very busy. Abaana abasinga bakolerawo bamuwagira. Nga tuyingira mu kalo office ka manager. Nga atandika okubala sente. Nga aziddamu nga teziwera nga assaako footage. Nga mugamba oli yankozeeko nga azannya footage nga nnyingira ndaba njogera n'asikaali babala sente bwe nzija ne azibala nenva ku ttera nengenda nentuula. Bw'abala nenzija nenzirayo nentuula. Nangamba ide wano mama akoze n'ensobi tubanga wantu awo nga babala sente balina zibala ne bazisibanga olaba. Kati nze nakola ensobi y'okuba nti wano mbadde nzijjawo nnyo. Kitegeeza nti omuntu ono yajjanga atubbanga n'okukirealize nga tetukirealizinganga. Kati ng'azannya ng'agamba ne milioni 10 sente nnyingi omuntu ng'aba asokodde sente z'abandi nnyingi ng'azannya footage. Bwe yazannya footage ng'omwana bwe yabananga okubala sente nga ziweze ng'akutte sente okuzambaza rubber band kano ke yeesikangamu bw'ati yazitanga ne ziyiikako ze ziyiiseeko. Bandi emu yayiikanga keziwera neyiikako entonotono nti buli bando yajinyenyanga nga olaba basokola amatooke gano abantu ge baleeta ku mamotoka abwe be bagakula simane bakola enkote ensawo z'amatooke naye kye yakola. Gayi nawulira nga atidde ng'aswadde n'okuswala baami nagamba kala abantu bange benkolagana nabo omwana ayagala kundeetera buzibu ng'alinda bakiranti nga bafuluma nga gaya abakuba akasiba bana akasimu mumpe milioni 10 nga bazibala tata nga bazireeta nga yewe nyini gwe yazituma omwana ajja nga mugamba gwe akoze ku mama nti ye sente za mama zibulako milioni 10
namugamba tekisoboka nze avudde wano nga muwadde ssente ziwera uwagwayo omwana yalayira naye ffe abali munda nga tuva kulaba footage twasigala tetukkiriza nti yali wali yalayira sinakwata ku ssente nze nazibaze nenzimwa maybe gwabadde n'emmotoka zisokodde cause definitely zisitambula bw'omu ne mugamba mbadde ne brother wange wuuyo era sinayawukanako naye nze nabawadde ssente nga ziwera oba olina wooziwumulizza biki bosi we namugamba nti omanyi tulina footage tuzannye kamera okakasa tonakwata ku ssente z'abandi aga Katonda omuwala yalayira n'agamba bamuzannye footage guvanga ku muntu omubbi ne bazannya footage nga teyeesise namu nti banaye temuzannya temumalaayo kaneerope ne batuuka ku point ssente we yazisikirangamu kati yazisikangamu nangalo tuwuna asika wabula yazinyeenyangamu bw'ati ne ziyiika ng'eno akozesa kigere n'azisindika wansi bw'ati kyava amugamba okyayagala nzannye vidiyo sinabba agenda bituuka tumulaba agamba nze najjako $2,000,000 sinaweza ku $1,010,000 n'obuzibu omwana wange mulwadde biki omusaala gwali tegunnatuuka namugamba nga kitegeeza kukwata mu ssente z'abandi lwaki oyagala okunjawula n'abantu namugamba njagala ssente zonna namulaga wa bando esooka yiiyo zigwa osindisa ekigere zonna bando n'azimulaga namugamba teeka wano ssente z'abandi nga bagenda baleeta kasawo kebe bambi nga bajjamu ssente nga bagenda babikola lwakabokisi ndoza bateekamu zino bando batereka ssente nazo yali asonseseyo nga bazisikayo kati omusajja ono nampa ssente nze neŋŋenda kubanga kyali waffe tetwabyongera walala tetwabiyisaawo naye nasigala neebuuza neŋŋamba kati ono omwana bbanga kiri atubbidde kuba nze muntu eyakimangaawo ssente nga nnyingi nga ntuula wali n'abala abalamu n'embiraba ninninda mbw azigatte zonna nfulume kati imagine bw'aba asse $1,010,000 ku muntu omu n'otakizuula n'asikana endala 10 ku muntu omu n'asikana endala kino kiba kiggwereddewa so engeri gye batubbamu yeeyo tokolanga nnyo transaction mu kifo kimu n'ogetinga comfortable that's a very big mistake tokikolanga leero gikole wano enkya gikole wali kale bakubbireko ewalala ekyokulala tebakusibiranga ssente gy'otalabira bazisibirengawo ku mmeeza ng'olaba mu byulo omwo ate n'ekirala ne byulo ezo ezimu zirina ababbi baazo era ogenda ofuluma nga bakulinze wabweru batandika okugoberera waliwo omuntu yawandiisa comment n'agamba mbu banka omuntu atakugulirawo akawunti tasobola kubba ssente ku akawunti namulabye nga yakava mu kyalo oba yakafuna smartphone omuntu ng'akola mu banka asobola okubba ssente ku akawunti yo kabeere nga yaliwo nga baggula akawunti oba teyaliiwo ssente z'abantu eziba ku akawunti zaabulooza baani abaziggyako mizimu oba misambwa bakozi ba banka be baziggyako nze nina anti wange baamubbako ssente ne tukubira banka ne tugiwa ennaku twakuba Lwakutaano ku Mande ne bazizzaako ssente naye omuvubuka yaggyeeko ssente ze so omuntu yenna nga bakuggyeko ssente olina kukalira mu banka eyo olina kwefuula zolo okusobola okufuna ssente zo ababbi babbira ddala omuntu omu yampeereza message n'angamba ye baamusalirako ku banka ng'afuluma ne bamutuuza mu mmotoka ne bamutwala naye okumutuusa gye baamutwala ssente yali azitoddeko within the bank nga asasudde fees naye abasajja mbu baamukuba nga bamugamba ffe batugambye olina $6,000,000 lwaki oyina 4 ne bamukuba era kye yakola yaddayo olwamala omukuba nagenda ku poliisi ne bagenda bakwata ttera w'eyo bank this man was paid ampeereza ebintu byonna mu inbox nangamba fifi abatubba baba battera abo bantu ba mu banka munda banka weba ekimanyi nti nno ababbi batuula munda mu banka lwaki temukola lutine mugamba no kati bana abantu batudde nnyo lwaki mutudde nnyo mu banka muggalengawo mugambe n'ennamba eri munda kemala okugwa tuyingize kale ennamba endala naye ebyo byonna babeera batufera ababbi bava munda mu banka bama musobola okukwata obuwuzi ne musiba peeni zireme kubbibwa lwaki temukuuma ssente zaffe lwaki temukuuma n'emimwa gyammwe ne mutatuyitira ababbi ababbi abantu bava mu banka oba olina omuntu wakola mu banka oli muganda wa mubbi nja kudda mbanyumize mmwe abakola transaction z'ettaka nga ssente muzisasulira ku mataka eyo gye muba mulaze bayenda batugumbula emboozi si yange naye omuntu omu yaginyumiza ne story yazannya gataliiko nfuufu tokolanga nsobi kwetikka mu kitimbi gwa nsimbi n'ogenda ku ground ng'ogenze kusasula genda laba ettaka dda mu banka balekere ssente bafaafaagane nazo fefera kweri mukyala nsubuga emunagamba saagambye mweraba